Sebo. First of all nja bebaza okubanga mwasobodde okujja ne muwuliriza omulanga gwange ne mujja nsobola obbannyonnyola bye nayogera oba mbatangazeemu ku bye nayogera ku lunaku lwa show yange yali erugogo. Ngenda sooka bebaza okubanga mwampushingira ku sheeyo kuba singa simmwe bannamawulire sandifunye namba ze nafuna lugogo, so ndi ape era mbebaza era mbawa ekitiibwa bannamawulire, mbawa ekitiibwa ate mbaagala nnyo mwenna nga simenye ono oba oli oba ono. Nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu be tuyita ba big three nga bwe babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire. Bu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Kamiliyoni, omwami Bobi Wine, omwami Bebe Kulu nga bwe kize kibeerawo. So saayogera ebintu bye nayogera nti nno nti mbagobye mbu bagende tebayimba. Nayogera nga ngezaako kulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu. So saagamba mbu Kamiliyoni toli wakabi, Bobi Wine toli wakabi, Bebe Kulu toli wakabi. Bakabi ate bakabi nnyo. Bakabi nnyo n'okusinga abamu bwe balowooza. Naye ewakula ennume tebeemu. Wabeerawo eziwera ebbiri oba essatu oba ettaano oba ekkumi. So bwe kubanga baakola kye bakoze mu mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko. This time around waliwo abayimbi abayimiridde nga omuyimbi w'amaanyi naye nga eva bamunafuya. Nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano tosukka wano. Music industry ya Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba emu bbiri ssatu gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanya abaasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekiraasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kiraasi waliwo ba namba 2 waliwo namba 2 emu ne 3 gwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe eno. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera bemulaba oyo asinga Gravity batyo okwogera amazima ne bagamba bali abasajja baawumula ate bo ne bakkiriza. Yensonga lwaki obala n'ebyenjogera bino teri yaayanukudde teri yazzeemu kintu kyonna kuba tebibakwatako industry tekyabakwatako. Yensonga lwaki obala tebalina music mupya okitegeera balina ebintu ebyokukola bingi kyenyinza okugamba balina emirimu gye bali mu kwasaganya emirala nga olwa Bobi Wine alina byaliko ebirala, Bebe Kulu alina byaliko ebirala. Industry tebagiriiko bagivaako naye ffe ffennyini tubasibyemu lwampaka kibuli noteka buli kimu kyoyogera n'okuba lugogo ne bagamba okubera lugogo naye era tosinga Bobi Wine, okubera lugogo naye tosinga Kamiliyoni, okubera lugogo naye tosinga gundi. Ate nga ffe abamu tetukolererwa singa Kamiliyoni, Bobi Wine oba Bebe Kulu. Tukola kulaga bano abalala abajja nti bisoboka musobola okuba Namboole, osobola okuba Kololo, osobola okuba gundi. Kwanze nze nga ntandika okuyimba bakamiliyoni baaliwo ng'era bakikuba era nga bakabi okitegeera. So omulamwa gwange tegwali mbu kusinga Kamiliyoni kuba siba musinga era mulimu abayogera nga Sendi ne Kasuku ne bagamba Gravity n'oyimba emyaka 10 tolisinga Kamiliyoni. Kisoboka nate waliyo omuyimbi omulala ali eyo ate yasobola okusukkawo n'okusukkuluma okitegeera. For example njabbawa ya Eddie Kenzo anaasonyiwa omwogerako muteeka mu bintu bino. Eddie Kenzo akoze ebintu bali abasajja bye bataakola nga tuze mu mazima nga si kwekubira sayidi si ki okitegeera. Alina ebisaawe byayimbyemu ayimbye mu nsi ez'enjawulo aleesa awaadi ez'enjawulo. Mulimu n'abaana bano be banyooma nga nja kwogera ku Spice Diana naye ng'agenze n'akola kolabo n'abayimbi be tutya
alina awaadi zaleese okuva e Bulaaya wabo ba B2C nabo balina kye bakoze ng'eyawaadi ne bebekulu ayinza okuba tagireetangako si mu bubi njogera mazima nga tagireetangako okitegeera naye ne babayisaamu amaaso buli akola ne bamugamba gwe tosukka wano gwe tosobola beera kino okitegeera nze nenfuna abantu erugogo oli n'avaayo n'ayimirira ku TV n'agamba Gravity tewafunye kitegeera naye ng'ensi ekiraba munafunye oba bayingiridde 2,000 oba 1,000 oba 3,000 naye nga bazzeemu nenjogera mu statement yange neŋŋamba bukyantandika yimba nze muyimbi yakakuba cricket over emirundi ena naye nga nalimbyewa nagikuba 217 18 19 ne 1 222 kitegeera naye nga akamiliyoni akagikuba emirundi emeka ebiri era nga bwe kiri saawayiriza bwe nandigambye yakagikuba emirundi 10 mwandigambye ennimba oba gumu batagikubangako yagikuba emirundi 2 Dr. Jose Kamiliyoni era neŋŋamba abantu benafuna erugogo tebawera abantu ba Kamiliyoni bazaafuna erugogo weewaawo era abadde afuna okitegeera abantu saazina abantu bali mu mmuudu ewagira Abannayuganda yensonga lwaki bajja nga bangi ayinza okuba Kamiliyoni bwe yakolera tekiringa bwe kiri kati kuba omulembe gukyuka buli kaseera Wininwa afunye abantu nange besaafunye rugogo Wininwa yansinga abantu ku cricket oval ate nga mukyala ekyo kiraga mbu industry ekyuka ekitaaliwo olulingo abakazi babanyooma ngagamba abina ebintu bya Bobi Wine Kamiliyoni bebekulu nga ne ba Juliana tebabasembeza ne bw'aba ye azze nga yomu ku bakyala ye ne Cindy abasoose okuba cricket oval nefukamira ku ttaka that means industry ekyuse okitegeera nenkola list gye nakola neteekako abayimbi 5 abasinga eyo list yange kitegeera buli muntu wa ddembe okola ekimunyumira nze nakola ekyange neŋŋamba Kenzo ye namba 1 Lutalo namba 2 naye nga nali nimbyewa bw'obanga gwe munnamawulire oba gwali mukunda abasaawa zino bakugambye Kamiliyoni wano Kenzo wano ogenda tegekaani asizalawo ko ne bakuteeka Kamiliyoni wano ne bakuteerawo n'abayimba n'abayimba edda basebatta bantogera tekka sebatta ogenda tegeka Kamiliyoni kati Kamiliyoni womuteeka wano ne Kenzo ogenda tegeka Kenzo bw'oteeka no Bebe Cool ono ayagala funa ssente mu bantu n'oteeka no David Lutalo ani ogenda gulaani ogenda kati bwe ŋŋamba Lutalo namba 2 mankoze bubi saawa zino so industry yaffe eri mu nyizo gamba tuli mu kibouncing castle tuli mu katimba tulina etukoma ne bw'obuuka otya ne bw'okola vidiyo ez'akabi ne bw'okola ati obuuka bubuusi nodda buli bw'obuuka odda tulina we twekwatidde mu kifo ekimu ate ffe abantu be balabirako tetumanyi kiddako okuli nange nze mwennyini ndi muyimbi mulungi gwe baagala naye simanyi ngeri gye mpisaawo kintu kino kyongera walala ng'abantu abantuwadde omukono basirise kitegeera example ngenda kuwa ya His Excellence Bobi Wine y'omu ku bantu kati asinga following n'obwakabi n'eddoboozi eriwulika nnyo Bobi Wine bw'abadde mu parliament emyaka gy'abaddeyo ne yeesimbawo n'obwa president ebbanga lyabwesimbiddeo kintu kiki yali ayogedde ku industry yaffe mu statement ze kyogamba kino yayogera ku mbuuza musobola okunnyanukula noga Gravity olimbye bugamba Bobi Wine yavaayo n'agamba copyright naa tukole kino tekiriiwo kati we ŋŋamba mbu baabivaamu baawumula mbamusobya okitegeera nabadde njoga ne baga Kamiliyoni yaleeta abayimbi Bobi Wine yaleeta abayimbi Bebe Cool yaleeta abayimbi ne bamentioninga Good Life Radio and Wisdom ne bamentioninga King Saha Papa CD ne bamentioninga abantu naye bw'otunuulira mu Good Life ofuuka Good Life yasooka va wa Dr. Jose Kamiliyoni bwe mba mujjukira ne bawanyaseganyiza ebiga ne bayombagana kwe kufuuka Good Life King Saha yamala va wa Kamiliyoni naye njagala twebuuze aba Nigeria saa zino kuba kati be baleadinga musical worldwide n'Abamerika babakkiriza ne betutya mu Amerika bakkiriza aba Nigeria mbu baakabi ne abakwatidde fulaga ye Nigeria bebaani beba Peace Square beba Dibanji beba Two Face
bebaani beba banaboy bapya bebaruga bebalema bebasike kitegeera bebayimba abapya nga ino oluyimba lumu 2 3 naye music wa penetrating naye ekimulaledde okupenetratinga bano bebayitanga balegendary babawe ekkubo ne bavaayo bati mu space bali ne bayita wate ne babateekamu ne ssente ne wezitaba ssente ne bokera ku makya n'opostinga oluyimba lw'omuyimbi omuyimbi gwolaba mbu alina potential efulumya music e Uganda n'oluteeka ku page yo omanyi kye kiyinza okweyongera sawa za kati album ya Fik Fameka eri ku namba emu mu Africa naye muyimbi kye yagipostinze kwaba balina following enene abamu balina millions and millions of views gundi ku Facebook bamaanyi ku Instagram bamaanyi nani yakinyeze balinga batakiraba ate nga bomupushinga aba abasajja betutya aba Nigeria bajja gamba ani ono ajja kujja ne ideas empya ezigenda okwongera mu music waffe okitegeera wano njogera byenjogera omwayinza ogamba Gravity byogera toli muyimbi mulungi kubyogera nyinza okuba siri muyimbi mulungi nnyo nga sikuyimbira bulungi era ngamba n'ebintu byange tebinyuma naye afazali mu byenjogedde toolamu ekirungi okitegeera toolamu ekirungi ogambe Gravity kale musiru ali aloga nti tategeera nga bwe bagamba Gravity okitegeera tategeera ali aloga nti byonna nga bibanjogerako naye mulimu byenjogera naye ng'okiraba ge mazima kitegeera bwe nkugamba industry tuli mu kantu kamu tuli mu nnyumba mwe twesibidde industry yaffe mbasirimbye bwe kiri ge mazima amatuufu industry yeekutte era alidde somewhere kali mumulinga abagamba music waffe tubeerenga bakongo mbukongo bani Kofi Aramide bwe baava mu ndongo Kongo nesanawo musically kali ajogera si yakireeta Mungu wakera kumakya najjulira abasajja abo abasatu ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga ne industry ekomaawo kyegera si bwe kyetaagisa so mulekerawo okunkwata obubi mpa ekitiibwa abasajja abo abasatu mbaagala nnyo era n'abali ku show yange baakiraba Nimrod waliwo nayimba ennyimba za Kamiliyoni n'ennyimba ennyimba za Bobby Wine za Bebe Cool sijja gamba kisizimanyi nzimanyi naye sizimanyi ziyimba ennyimba ze za ddoboozi kuyimba nnyo kitegeera naye nayimba ennyimba za Kamiliyoni empasinga respect okitegeera ate ebirungi mu byogere bannamawulire nakuba lugogo nejjula nengene embalasho embala negaana teyakola bulungi olw'enkuba n'ebyaliwo n'abantu ne bakikuliriza ne bava ku birungi byenkoze okitegeera Gravity kyemusaza ebikoze bitya ekyokusala kiri nnomo oyinza osanga obuwagizi bwange butini embalala kitegeera naye tekitegeeza mu ni muyimbi mubi ate bwe nnyimba oluyimba ne lutakunyumira tekitegeeza mu ensi oluyimba tebalwagadde so mulekerawo okunkwata obubi bali abasajja mbawa ekitiibwa mbaagala nnyo so ensonga yange abatopu firi ekyo ekintu kiveewo mu industry tuveeko akantu ako simango ne topu firi ono ye namba emu ono ye namba 2 nga bennyini tawulo bagisuulawo kitegeera byotogera bwe tebimukwata nako nze kyemmanyi Kaabe Kamiliyoni tabiriiko kuba industry bagivaako okitegeera buli omu ali mukola bintu bye birala oli ali mu politics Kamiliyoni ali Bulaaya akola bibye Bebe Cool naye ali buwa akola bibye kitegeera neffe buli kye tukola gwe ne bwokola otya togenda singa Bobby Wine gwe ne bwokola otya tusingira singa Bebe Cool Gravity ne bwoyimba emyaka 10 toliyimba nga Kamiliyoni nze sikolera kuyimba nga Kamiliyoni kitegeera Kamiliyoni ansinga oyimba ansinga nkubisamu emirundi mutwalo nayinza okuba nsisoba kuyisa Kamiliyoni waali nate mulimu abali emabega betusibiddeyo abayimba okusinga Kamiliyoni asobola okukola ebintu ebisinga ebya Kamiliyoni abalina ne ideas ezongera industry yaffe mu maaso okusinga Kamiliyoni okitegeera so ensonga yange yeeyo sina gwe nnyoma teri gwe mpisaamu maaso teri gwe bonna mbawa ekitiibwa kyabwe naye tubafune tubateeke walala tuzeemu bano abalala abajje amaanyi tuleke bamalanga mu maanyi oli ne bwakola kima mugambe nedda tosobola so kati ensonga yange yeeyo
mwana kikuolese kugamba singa nawo ofuddewo ondogenda defecta. Nze nkulayirira sisobola kuweza myaka emirala 5 mu music industry. Nakabeeramu emyaka 10. So weza myaka mirala 5 nga nkyalwanira bino kakasa. Mu myaka 5 ngenda kuba mbaleetedde omuyimbi omulala. Gwe ngenda oteekamu ssente zange n'obudde bwange. Ngenda tunula mwana baana abalina talent. Njabba pushinga, njabba fuula baakabi. Nyiza okuba abalabe nali nabo saabafuula kye bali. Kuba nange nali negatta. Jijja kuba myaka 5 emabega nga ntandika. Ne saa zino abantu engeri gye bampagidde musawo kuba kennyingiza nange mu nsawo. Nga nane ebintu byabyenkoze ebiri out of music. Mwenso okujja akasente nenkateeka mu mwana. Gwe naalaba nga asobola okwongera music. Ebweru we Uganda si wano. Nja kikola. Ebintu byenjogedde wano byebimu ku biri mu luyimba olwo. Tuba appreciatinga, tubaagala nnyo bonna basatu basajja b'amaanyi. Era oluyimba byebyogera era lujja fuluma ndowooza mu mwezi gumu. Mu mwezi gumu okuva kati oba mu December nja kuta oluyimba olwo nga njogera ku post eyo nga mugiraba. Era bwe olaba caption gye nateekako yaliko for the love of the legends. Okitegeera okubalaga mbu baakabi badde wano n'abalala bayitewo. Mufo ky'okubeerawo nga bataddewo okitegeera nga bataddewo ekisenga awo mbu toyitawo tokola ki baakabi nnyo nnyo. Ebintu bye bakoze abamu tetugenda bikola. Weewaawo wali abalala bagenda bikola. So bye ebintu ebiri mu luyimba omwo temuli kuvvoola, temuli kulwanagana na muntu, just kuba appreciatinga. Ogeza nayogera ku gundiyo abataano be walonze abasinga. Ebintu ebyo bisinga bali ku social media kwabaddeko nti odira otya saha n'omuteeka wansi wa Shiba. Social media buli muntu abaako nekyayagala. Ate yo list yange nga Gravity omutujju nga Galaxy wekera ku macha negamba yono muyimbi asinze lweno limbo olusinze okitegeera. Kati nali mpadde endowooza yange nganze era buli muntu wadde mbokuwa endowooza ye okitegeera. Nze mulimu neera abakola disi gundi zaabwe ne bagamba Gravity olina kuba namba 10 sisobola kunyiigira n'oŋŋamba namba 5 n'oŋŋamba sirina namba mu music industry ye Uganda. Kiri very fine. Ekyo nawa kirowoozo kyange nganze bwe ndaba music so n'abalala balina engeri gye balabamu music. Waliwo ajja okugamba mbu Dax Katero ye namba emu mpadde example okitegeera. Ne waba wakugamba Fiki Fameka ye namba emu, ne wabeera wakugamba Fefe Busi ye namba emu, ne wabeera wakugamba Winnie Nwaji ye namba emu okitegeera. Buli muntu alina endowooza ye. Eyo yali ndowooza yange nganze era tekwali kuvvoola muntu yenna. Atufuneyo ekibuzo ekirala kimu babibalewo. Abantu tasmith bakusaba jazz. Ekibuzo kyange kyandibadde bayabiri kijoyina okuvayo n'ogamba nti abayimbi bano bonna basatu bawummulanga ate ababiri kutuwa ku kibadde walawo music. For example tubekule mabegaawo yafumya akayiba kabayita nyegenyege kamiliyoni yennyini alina forever agenda kukola ne show agenda kukola show concert. Olowooza tugasse wamu abantu abatafaanagana nga Bobo ate nga bano bo kamiliyoni tulaba bamubuukinga naye alina obuyimba. So kyoyagala bawummule oba kyogamba basigale nga bayimba ne bawa abala platform. Kuba bayimbi balungi era nkiddamu baakabi bayimbi balungi. Olimba lwa bebeku nyegenyege luyinza okuba lukunyumira nga ggwe nga boluna abalwagala ennyo ng'omulala ye ringtone ye okitegeera. Sigamba nkombu telunyuma lunyuma. Ne nange nina endowooza yange nganze terwankolera nganze Gravity okitegeera. So siganye balala kukola ki luyimba kubanyumira lwakabi ne tebali active nga ebandibadde. Tebali willing kwata oba miliyoni 10 bateeke mu video esobola okulabibwa buli wamu okitegeera. Bajja funa offer za video kuba balina sente walawe baziteeka mu mirimu gyabwe. Naffe tugenda tuka ku level eyo nga nange so akola video ya miliyoni kazibe 5 okitegeera. Kati bo tebali very active nga ebandibadde ate nga bebali mu maaso
nga bw'ojja okuba ku bo bwe bati bagamba agwe tosobola kuba namba emu n'omwana bw'omusuubiza n'omugamba namba emu tewali namba emu wano akola ennyo ye namba emu onyuma abaana bagenda dabolinga effort buli omu mu kyakola ate kankole nnyo naye gwe okolere ng'okolera namba nnya nga gweoyimba obeere namba nnya ddala mazima ebyennamba kiyinza okuba si kikulu by the way naye wano tukuze kyekituli mu mutwe bagamba namba emu bbiri mulimu abatabiriiko era nga tabyagala nga Kenzo bwe yagamba nze ebyennasinoonya namba naye ndi very happy okubanga you appreciated me okitegeera so mbagala nnyo era music bamulina omulungi sibaganywe kuyimba bayimbe ne bafunye nnyo mu music bawe n'abalala omukisa ate sitamidde ate byenjogera teryankase ate byenjogera mbijje ku loo yange njogera mazima Green Daddy namuwulidde namulayo ku NBS n'ayogera endowooza ye era sigenda munenya Green Daddy ayina endowooza ye kati nga nawulidde oluyimba lwe bayita nansanana yayimbye oluyimba lwe nera nempuli abaluvuma waliwo Lodi Bitemu yayimbye oluyimba n'agamba nansanana biki ennyama bijja n'avuma buli nnyimba ne kati ye ndowooza ye otegeera nange eri ndowooza yange ng'omuntu bannange tegeera nina ekinyumirwa ekya Zex nabiwulidde naye sinnamanya ki yayogedde sikiwa ba Zex asokyogera ebyaddala nze nkozesa Facebook na Instagram siri ku Twitter amazima ga Katonda kati atula kino ekintu kyenjogera nze ndi fani wa Zex kubayimbi nakubira ne bajja erugogo ne bayimba namuyita ku Cricket Oval ne musaana akalango n'akampa ate mbadde fani wa Zex from day one era akimanyi before nakufuuka Zex okitegeera era mwagala nnyo mwagaliza kisima kyereere Zex kuba muyimbi wa kabi nnyo era so kati ekyo ekintu kyendi mu creatinga eno kyendi mu kukola saawa zino kyekino ofulaba Zex ate abo Zex asobola okuba namboole Zex asobola okukola ebintu ebyakabi ennyo naye ali mabega Samuel bagambwe Zex olina kubeera awo okitegeera balina bwe bamutadde kyokka nga muyimbi wa kabi nnyo so Zex wabanga yanvumye nga ye kimukolera Zex wabanga kituufu kyemwogera mbu yanvumye kiri fine tegeera yewe kiba kimukolera kuba nze njala ng'afunamu bw'aba akifunamu bw'aba bw'agambye muveeyo neetonde nga ye alaba kimukosezza ye kasa yayogedde ekituufu ku state ye n'alaga sayidi ye ennungi nange nenjogera sayidi yange siyinza kwetondera ku mazima okitegeera kati so Zex mwagaliza kisima kyereere katufuneyo one load case omulabi yali ebuuzizza n'otuuka n'okkuba olukungaana lw'abamawulire otunyonnyola ebino ebintu kikyobala because tobeerawo otafuna ekyokubiri after show yo lwaki yeyeekuriyetingira tokability eno olina kyogezaako okubikkirira kyali mu show oba ogezaako nawe kuzimba Bobi Wine bebeku kamiliyoni mulala mu because abasigadde bonna bayinza oba bakikola ekyo nsooke kwansalinga ki ebibuuzo bibadde bingi Keize ekibadde kinaki press conference eno lwaki njiyise kuddamu kutereeza ndowooza yange kubatereeza kubalambulira buli kimu nga bwe kyali abamu bamistakeninga abamu ne bakikyusa olina akola mu bo mwe mulinga omuntu nga ggwe ovaayo n'ogamba Gravity agambye namba 1 naye nga nagamba ndi namba 4 kitegeera kuguni yange nateeka naye ggwe ng'ogamba Gravity agambye Chameleone tamumanyiira tegeera naye nga si bwe nagamba we twali wa Abrahams wambuuza nonga Gravity ogambye toyagala Bobi Wine n'okikkaatiriza naye nga kyali kiva mu ggwe si munze okitegeera kati nzize wano okulambulula bintu ebyo yesu ngakisaba sigenda kukola interview ndala ndowooza okumala guno omwaka paka kuggwako byonna byenjogedde wano aganyabo byebyo byengenda okwogera kyekyange namba 1 ne 2 ne 3
badde wano tuyitewo abalala bayitewo nyinza kalinza obutayitawo nzo sanze natondebwa kuba wano wendi nga nera music wange abamu nga atanyuma nate waliwo abanyumirwa abayimbi abalala abakabi baba wewe bayitewo ate baba balina obusobozi obusitula abayimbi abalala bakikole tebabakotogera kikyobikirira ekivulwa kikuba n'ogamba abantu wafuna emitwalo 3 naye ate still enkeera yago noba nti gwekinyini gweyekoledde munaye sinza akola amawulire ganoonya kyegera nayogera ekintu ekyo mwe nemukikyusa nekifuuka problem buli omu naavayo nanvuma buli omu buli buloga n'abali wano abamu buli omu nakola posti gyayagala tegera nengezaako okudda njogere nayogera ekintu mwe nemukikyusa so nze sinoonya mawulire keizo okimanyi ogamba oli namba 4 qualifying enamba eyo because waliwo abamu abatunya music nga bagamba Gravity ne mu 10 baba bakunyizeewo bunyizi keizi ekyo ekintu kyembadde njogerako wano neŋŋamba eri lisiti yange si bwe ŋŋambye yange keizi oli waddembe okugenda ku TV n'ogamba eno enamba emu wange 2 ne 3 ne 4 tegeera nze kinayogedde kyange ŋŋanze nze nenewa namba 4 nayina waddembe okwewa namba 3 emu ne 10 kati oli agamba Gravity nebwogamba tusiina namba mu music industry oli waddembe era sikunenya sawa nakunyiigira okitegeera kati ekyo kyange ŋŋanze buli muntu alina banange kyawoomerwa kyayagala keizo olina abantu boyagala nina abantu benjagala tekiyinza kutwawula buli omu onyumirwa okwogera kwabo abasookawo naye toyagala ate bano abalinga abakuzaako okubinsana naawe kwogera naawe era wetuba tukubuuza ogamba oyo ddogo toyagala kuba omu ku bo yetakamenya ekivulu kyamusaze ne katanadda keizi mbadde nsaba tuleke lumbagana bantu naze kutereeza bintu bino kutegeera tuleke kunoonya mawulire nga bw'ozooganoonya okitegeera tewandibaddewo ne bakwogerako ng'omu kuba media personality ab'amaanyi keizi naye oliwo kulwanagana n'abantu kitegeera first of all omuyimbi avaako ng'omuyimbi omulala naye ate kiva nnyo ku bannamawulire nze mbadde nkola nnyo interview nga buli ddakiika bambuuza Roja gwe nomanya mbuze Roja sigatta na Roja naye gwe buli wootuuka Roja lwaki tomukola kino Roja lwaki tomukola kino okitegeera nga muteekawo embeera eyo nze Roja nayogera kye nayogera ne muvaako ne muleka ne buli wenjijja keizi n'ogezaako okulwana ekyo kiveeko industry ekule keizi ekule nyinza okuba byenjogera sibifaanana saawa zino era nkugamba keepanka keyogeza biki nze ngenda keera ku makya mbiveeko amazima ga Katonda nkati mbabulya ngenda keera ku makya nga siyimba nga siriiwo either nga nfudde amazima ga Katonda okwebaka ku mmange ngenda keera nga siyimba nga abantu tebandinako okitegeera naye byenjogera bwe gaba ge mazima mugenda galaba galibeerawo n'abalijja bajja kirambu waliwo ekyatusiba ebyo abantu nga ebirungi tebabyogera kati fikiramu nnyo nsanga yapafominze bulungi kitegeera abantu ne banyumirwa lwaki tewayogedde ekyo noga Kamenyu bambi ayimbye okitegeera ne lwaki era otunuulya kiri ekinafuya okitegeera nze nakola kyerugogo nakyogedde before ndowooza ggwe kujja nebeera successful era omuntu n'avaayo n'agamba yayingiza abantu babwereere yakoze eki ne bateekawo embeera eyo bwetyo neŋŋenda embalala sho neegaana nekibeera everywhere sho embalala egaanye nze ani akola kyo neetagaana nze ndi muntu nga mmwe ndi muntu nga ggwe atunda capati nga ggwe akola ffe bamu just mulimu gwe gwawukana leero otunda capati neziggwawo enkya nezigaana okuggwawo okitegeera kati bannange mulekerawo nyinza okuba kali ndi arrogant ebiseera ebisinga ng'asobola okwogera ekintu ne mugamba ono ali bw'ati naye kino ekintu kyabadde kinene kyabadde kinene kuba abasajja abasatu bonna balina fani base ate gye neetaaga ate gye ngabanako katufune mako okuva gala ne waliwo ababinyumirwa muyina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following teyanze ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne bwe mba mutuufu kwe kintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi okubagamba mbu tuba abalala omukisa basiziza musango zeyogera ku makya neneewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga naye anampana nga seewaanye okitegeera siina buzibu nammwe
sina buzibu na munnamawulire ate mungu nga ndaba nze sina mutima mubi yesu lwaki ekinnuma nkyogera nenga kiri wekiti okitegeera nekiva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busi baani ne amazima ga Katonda mungu nga ndaba n'okunjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo sina mutima mubi eri fefe sina mutima mubi eri Victor Kamenyo sina mutima mubi eri Bebe Cool eri Bobby Wine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama wo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulineko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe musanze wendi temumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino nze njakeera ku makya obajja omwana nga wakabi Nimrod amazima ga Katonda nja kuvaayo keizi nani nakusanko ku shemu nenkugamba siina luyimba saakikugamba nenga era ngenda kukola nnyo nfuna oluyimba nalibadde neegulumiza nenga nze nduyina wengera kumanya nga siri wakabi nengendo nenyimba ne batanyaniriza mu kuyimba ngenda kuwa omuntu nyakwata sente ze nandyetaddemu nziteeke mu muntu omulala amazima ga Katonda. Okay, nja kusaba Gravity osooka okwatirire okwogero kakkane tujja kwita olwaleero luno ng'asobola okuvuga emmotoka asobola okulabirira maama we ne famire ye nze nasanga Gravity ku World Kampala ng'akyasamba mupiira ng'agatta bugassi, so I'm proud of him. So nsaba okkakkane n'abamawulire of course abaliwo okuwana abatono tupasinge this message on to others nti osobola okuba ng'olaba Gravity naye ng'afiidinga atimba posters ze afiidinga owabaana afiidinga abantu mu kyalo ewaabwe eyo butaleejja bangi nnyo bw'oba tomanyi abantu abamu at times tebaliira ku bantu direct babaliirako indirectly. So nja kusaba DJ Nimrod atuweeyo ko one statement as a radio personality and a DJ of course who is celebrated in the industry. Kansubire mwena muri bulungi nnyo